no Sacramentum supplementum sensum defectui genitorque sitet benedictionem procet Katonda agulumiziwe, Katonda agulumiziwe. All the other gods, all the other gods, All the other gods, they are the works of men. All the other gods, they are the works of men. You are the Most High God. There is none like you, my Jesus. You are the Most High God. You are the Most High. You are before me, kugenda maso gange, behind me, mabega wange, around me. era kunetoloola. And as the word of God has said, era nga kigambo wa Katonda bw'ayogedde, I am surrounded by a wall. He makes a way where there seems no way. My Jesus has the final say. my Jesus. Check, 1, 2. Oh my Jesus. Check, 1, 2. He makes a way. Check, 1, 2. Yeah. My Jesus Check, has the 1, 2. final say. Obugalo bwa Yesu nga tumwaniriza. 1, 2. Joy to the world, the Lord is come. Let us Yimba n'amaanyi. Yimusa eddoboozi yimba n'amaanyi. Yes. and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature to the world, the Savior reigns, and men their songs employ. What hills and floods, from hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Ezaliza Yesu nga tangiye ekyamiro. Ebaza Yesu azaliddwa. N'essanyu erya Noweli. And glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Nga tuli awo buli omu w'oli. Saba tugatte engalo zaffe twabaza omwaka guno 2026 mu ngeri enjawulo. Njaga twanirize mu kifo kyagala twebaza Omukama byonna byatuyisizaamu buli omu w'oli ekiro kino akaseera kano
kakwebaza kakwekwasa Mukama. Saba n'omutima ogwebaza, omutima omuwombeefu, omutima ogusiima gwe twateeka ku ataali eno nga tuli wamu ne bakadde baffe abatambizi. Nsaba mu linnya lyammwe, nsabe omwanyi ayanjire ensala zaffe ate bw'amala kitaffe Bika. Mukama abeere nammwe. Abooluganda tweyatulenga bwe tuli aboonoonyi, kyokka tusaanira okuweereza obulungi ekitambiro kya mmisa kino ekitukuvu. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa tusonyiwe ebibi byaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ekitiibwa kibe mu ggulu eri Katonda. Ekitiibwa kibe eri Katonda ye yekka, n'ababalungi ye basiime, emirembe gibeere kubo. Ekitiibwa kibe eri Katonda ye yekka, n'ababalungi ye basiime, emirembe gibeere kubo. Tukusinza tukutenda, ate ebyo by'okola Mukama byattendo. Ai Mukama gwe omuyinza, lwaki gwe Kabaka w'eggulu otendwa? Ekitiibwa kibe eri Katonda
ekitiibwa kibe eri Katonda yeka n'ababalungi yebasinge emirembe gibere kubo gwe ajawe bibi byeri sasira tuanjaze tulire gwatute kutyo gwakitafe sasira tuanjaze tulire ekitiibwa kibe eri Katonda yeka n'ababalungi yebasinge emirembe gibere kubo kubanga gwe mutuukirivu asukiride weka gwe Yesu Kristu wamune moyo mutuukirivu mu kitiibwa ky'amagi. Amina, amina. Twegayirire ayi Katonda gwe yawa oluse lw'abantu ekkulu ery'obulamu obutaggwaawo olw'okuzaala kwa Maliya omubeerevu so ng'asigadde embeerera, tukwegayiridde tuwe okutegeera muli nti Maliya atusabira oyo mwe twafuluma okufuna omulokozi w'obulamu omwana wo awangaana alamulamu ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe. Banaakoowoola erinnya lyange ku baana ba Isirayiri, era nze n'abawanga omukisa. Bye tusoma mu kitabo ky'Emiwendo. Omukama yagamba Musa nti, gamba Eroni ne batabani be nti abaana ba Isirayiri mubasabirenga bwe muti omukisa. Mubagamba nti Omukama akuwa omukisa akukuume. Omukama akwasize amaaso ge akugirire ekisa. Omukama akukyusize amaaso ge akuwa emirembe. Bwe batyo bwe banaakoowoleranga erinnya lyange ku baana ba Isirayiri, nange ne mbawa omukisa. Ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa. Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa. Katonda atusaasira atuwa omukisa, atwolese ekisa ku maaso ge. Bamanye mu nsi ekkubo lye, mu mawanga wonna obulokozi bwe. Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa. Katonda atuwa omukisa, empewo z'ensi zonna zimutya. Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa.
Katonda yatuma omwana we omukazi n'amuzaala. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo mutume gye yawandiikira ab'e Galasiya. N'atuma omwana we omukazi n'amuzaala, alyoke alokole abo etteeka bye lyakwatanga, tufuuke abaana abeebonanye. Kubanga nno muli baana, Katonda kyeyava asindika mwoyo w'omwana we mu mitima gyammwe, akoowoola nti, Abba, Kitaffe. Awo nno tokyali muddu, wabula mwana. Ate kuba oli mwana, oli musika wa Katonda. Ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda, n'essanyu tuyimirire twanirize evvanjiri. Tutendereze Omukama asaanidde ettendo, tumutendere mu nnyimba, tumutendere mu bivuga, Haleluya fenna. Haleluya, haleluya, haleluya. Evangeli tuyingiza mwaka omuggya. Kigambo wa Katonda ayogera naffe. One from the dead, the word of God, ushering us with the word of peace and mercy. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Katonda edda mu balanzi yayejja mu ngeri nnyingi, ne mu nnaku zino n'ayogera naffe mu mwana we. Haleluya, haleluya, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luuka. Mu budde buli abasumba ne bagendayo bunnambiro, ne basanga Mariya ne Yozefu n'omwana omuwere azazikiddwa mu mmanvu. Bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye babuuliddwa ku mwana oyo. Na bonna abaawulira beewuunya olw'ebyo abasumba bye baabanyumizanga. Mariya ye ebigambo ebyo yabitereka ng'abirowoozalowooza mu mwoyo gwe. Awo abasumba ne baddayo nga baggulumiza Katonda ate nga bamutendereza olw'ebyo byonna bye baalaba ne bye baawulira nga bwe byabagambibwa. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kituzibula amaaso, bwe bulokofu bwaffe, bwe bulamu. Beesimbye nnyo Kristu, abawuliriza by'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala. Abooluganda mwenna batuusaako okulamusa okuvudde wa Kitaffe Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere abatumidde nnyo nnyo nnyo. Abakulisizza omwaka guno gwe tumalako era n'abaagaliza emikisa gya Katonda
mu 2026. Sebo Father Joseph Sebunya, Youth Coordinator wa Kampala Archdiocese era Director wa Yes Center, awamu na Assistant wo Father Vincent Mawejje, bafathers bonna abali wano, abaseminariyo, bannaddiini, abakulembeze mu ekereziya ne mu nsi, mwenna abazze wano okumalirako wano omwaka, mbalamusizza nnyo era ne mbakulisa omwaka gwe tugenda okumalako. Ebifo bingi ebiri mu kitundu kino n'awalala bwe mwandisobodde okubeera, naye mu byonna mulonzeewo kujja kubeera wano nga tutandika omwaka omupya. Mwebale nnyo, mwebale ddala okujja. Eno arena we tuli eri mu kifo kya Yes Center. Yes kitegeeza nti Youth Encounter Savior. Kitegeeza nti omuvubuka ajja wano era na buli kikolebwa ku muvubuka azze wano kigendererwamu kusisinkaniramu omulokozi Yesu Kristo. Abajja okusinza wano mu chapel babeera ne Yesu butereevu. Abeera mu library babeera ne Yesu butereevu. Abajja mu kisaawe wano okusambirawo omupiira nabo bazannyirawo ne Yesu. Era nategeezeddwa nti mu kino ekisaawe temukubirwa ndobo kubanga Yesu abeerawo. Nti era ne bali free wano tebagaba penalty za bwereere nga batunuddwamu kubanga omupiira guzannyirwa wano gwani gwa Yesu. Awo nno njagala okwebaza Director na Assistant we na bonna abaweereza bano okusigala ku mulamwa guno ogw'okuba nti buli ajja wano abazze kusisinkana Yesu. Ekifo kino ky'abavubuka naye ate olwaleero kyaffenna kubanga ndabawo abaana abato. Waliwo abantu abakuze naye nga tebannakaddiwa nga nze, ate ne wabawo n'abakadde abansingako mu myaka. Mwenna mwebala okujja. Ffenna ekituleese wano kusinkana Yesu nga tumusinza, ate n'abo abamusinkanye mu saakalamentu erya pentensiya. Era ntegeezeddwa nti bwe tunaamala mmisa era Yesu ajja kusigala wano mpaka ku makya. Yesu yazaaliddwa ku Christmas mitima gyaffe era ali naffe. Mu buli mbeera yonna, oba nnaku oba ssanyu oba kugezesebwa, Yesu bulijjo abeera naffe. Toddanga awo n'olaba nga waliwo embeera nti buli kimu okirina, gwe n'olowooza nti Yesu tokyamwetaaga. Aye ne bw'obeera mu nnaku oba mu bizibu n'oterebuka, toterebukanga. Jjukira nti Yesu bulijjo waali, mu ssanyu ne mu nnaku. Olwaleero tuzze kwebaza Yesu. Tumwebaza olw'ebyo byonna bye tusobodde okuyitamu omwaka oguwedde. Buli omu alina bingi by'afunye okuva ewa Katonda. Ebimu Katonda abituwadde nga tetubisabye. Teri wano akeera kusaba Katonda kumuwa oxygen, naye ffenna Katonda abadde atuwa oxygen ku bwereere. Tukeera bukeezi nga tussa nga tuli balamu. Awo nno bonna abali wano nga bakyali balamu, nsaba mukubire Katonda mu ngalo. Waliwo wano bangi ayebaza Katonda olw'ebyo Katonda bye bamusaba ate n'abibawa. Kakasa wano waliwo abaafuna obufumbo obutukuvu, abaafuna emirimu, abaayita ebigezo,
n'abaafuna essanyu mu bulamu bwabwe ne mu famireezi zaabwe. Bwe mba mwagala okuba mu ngalo nga muzikuba. Kati ate nsaba mukadde kano tusiriikiriremu, buli omu ajjukireyo ebyo byafunye okuva ewa Katonda, naddala mu mwaka guno oguggwako mu kasirise. Kati kansabe ekwaya ffenna twebalizibwamu Katonda nga tuliyimba oluyimba Katonda yeebale ebitundu bibiri, nga buli omu yeebaza Katonda olw'ebyo byonna byafunye mu mwaka oguwedde. N'engalo n'amazina n'essanyu Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obutegiza Katonda yebale nnyo Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obutegiza obulamu bwe nnina ku nsi kuno buli ku bwani ayi Mukama gwamumpa ndikwebaza ntya byenfunye ku nsi kuno biri ku bwani ayi Mukama gwabimpa ndikwebaza ntya bwenkoze ku nsi kuno buli ku bwani ayi Mukama gwabumpa ndikwebaza ntya ebyo nnina ku nsi kuno kiri ku bwani ayi Mukama gwakimpa ndikwebaza ntya Katonda yebale nnyo Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obutegiza Katonda yebale nnyo Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obutegiza abazadde bennina ku nsi kuno bali ku bwani ayi Mukama gwabampa ndikwebaza ntya bennina ku nsi kuno bali ku bwani ayi Mukama gwabampa ndikwebaza ntya nnina ku nsi kuno ziri ku bwani ayi Mukama gwabimpa ndikwebaza ntya. Mwebale nnyo okusiima Katonda. Katutuule. Okwo kubadde kwebaza Katonda, naye ate olwaleero tuzzo waliwo wano bangi naddala abaana abaagala okufuna amagezi ag'omu kibiina, waliwo wano bangi abasuubuzi abaagala okufuna amagezi ag'okusuubula, eriyo abanoonya emirimu, eriyo abaagala okugenda ebweru bakole ku ssente eziwerako, waliyo abaagala okufuna obufumbo obutukuvu. Tuweje tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristu. Ffenna wano tulina ekituleese, naye nga ffenna twagala kufuna mukisa. Mu ssomo erisooka tuwulidde nga Katonda awa Musa ebigambo Alooni ne batabani be bye balina okukozesa nga basabira Abayisirayiri omukisa. Yabagamba nti Omukama akuwa omukisa akukuume, akwakiza amaaso ge akugirire ekisa, akukyusiza amaaso ge akuwe emirembe. Ffenna wano tusaba Omukama atukuume, atugirire ekisa ate era atuwe emirembe. Nsaba ebigambo ebyo buli omu abifuule bibye nga muddamu kye mbagamba. Katonda mpa omukisa onkuume. Katonda mpa omukisa onkuume. Katonda mpa omukisa onkuume. Katonda mpa omukisa onkuume.
njakiza amaaso go onjirire ekisa. 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 Nkyusiza amaaso go ompe emirembe. kyusiza amaaso go ompe emirembe. Kyusiza amaaso go ompe emirembe. kyusiza amaaso go ompe emirembe. Ogwo gwe mukisa gwe tusabye ew'Omukama era ajja gutuwa olwaleero. Naye nga tusaba omukisa guno, wali olugero olugamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki? Awo nno tetusobola ate kusaba busabi ate ffe ng'abantu nga tetulina kye tukoze. Omutuukirivu Agustina atugamba ti Katonda eyakutonda nga takolaganye naawe tasobola kukulokola nga tokolaganye naye oba nga ggwe tolina ky'okoze. God who created you without your cooperation will not save you without your cooperation. Kitegeeza tinaffe nga tusaba omukisa tulina okubaako kye tukola nga tuli wamu ne Katonda asobole okutulokola ate atuwe omukisa. Kitegeeza twagalane, tusonyiwagane ne bantu bannaffe, tubaagalize bulungi. Bwe tusoma essaala zaffe era ne tweyisa ng'Abakristu bwe basaanye okuyisa, awo Omukama ajja kutubundugulako emikisa gye mingi mu buli kye tukola. Ebikolwa ebitali bya Bukristu ng'ettima, obutayagaliza balala, okuwalana, obukuusa, okuyisa obubi bannaffe, okwesiga ebitaliimu, eddogo, obubbi n'ebirala tubireke mu mwaka oguwedde bwe tuba nga tubadde tubirina. Tubeere n'emitima emirongoofu, Katonda tusobole okumusaba ng'atuwulira kubanga naffe bye tweyagaliza tubyagaliza abalala. Father yali White Father nga bamuyita Father Albert Fleskens, yayagala nnyo abavubuka era yakola nnyo nga chaplain mu masomero. Yaliko chaplain wa St. Mary's College Ekisubi mu myaka egy'edda ennyo egy'ataano n'enkaaga. Naye Father Fleskens mu mwaka gwa 1956 yaleeta kuno ekibiina ekiyitibwa Young Christian Students mu Uganda era n'akitandikira mu St. Mary's College Kisubi. Ekibiina ekyo kyasaasaana Uganda yonna era bw'ogenda amasomero agasinga obungi abaana bakyagala nnyo era bakijjumbira. Ekibiina ekyo kya YCS kirina motto gye njagala ffenna abali wano, abaana, abavubuka, abakuze n'abakadde tugitambulireko nga bwe tusaba Katonda atuyire emikisa gye mu buli kye tukola. Motto egamba see, judge and act. Do what? See, judge and act. Kitegeeza nti laba, olamule ate okole. Naye njagala kugattako ekigambo ekirala kimu kye tuba tusooka nakyo. Listen, see, judge and act. Ligambo ki? Listen, see, judge and act. Wuliriza, olabe, olamule ate okole. Kawutandike kuwuliriza. Tuwuliriza amaloboozi mangi nnyo mu nsi agava mu bantu ab'enjawulo be tubeera nabo awaka, mu masomero, ku mirimu gye tutambulira, okuva mu bakulu b'eddiini, okuva mu bakulembeze b'ensi, ku radio, ku TV, ku social media n'awala wangi. Amaloboozi ago tugawulirize kuba tulina okuwuliriza. Ekyokubiri, okulaba. Tulaba bingi awaka, ku mirimu, mu masomero gye tukolera, gye tutambulira, ku TV, ku internet, ku social media n'awalala. Tulabe. Bwe tumala okulaba, bwe tumala okuwulira, olwo tulyoke tulamule ku bye tuwulidde ne bye tulabye.
naye okulamula okutuufu twetaaga okuba nga okulamula kwaffe kutangaaziddwa Mwoyo Mutuukirivu. Ye Mwoyo wa Katonda oyo Yesu Kristo gwe yasuubiza abatume be mu Yowaana 16:13 n'abagamba nti, naye Mwoyo oyo ow'amazima bw'alituuka alibatuusa ku mazima gonna, kubanga talyogera ku bubwe yekka, naye by'anaawuliranga anaabyogeranga, n'ebirijja alibibabuulira. Ennamula entuufu tugyetaaga nga tuyingira omwaka guno. Tulina okusalawo bye tuwulidde ne bye tulabye birina amakulu, bituufu oba bya bulimba, bizimba oba tebizimba, byagaliza oba tebyagaliza, nsaanye okubigenderako oba nedda. Bw'omala okulamula nga Mwoyo Mutuukirivu akutangaazizza nga n'enneema ya Katonda bw'ekwatirako, awo kola ekituufu, kubanga buli ky'onookola kijja kuba kituufu. Olwaleero nga lumu January, lunaku lwa nnyaffe Biikira Maaliya eyatuzaalira Yesu Kristo. Nnyaffe Biikira Maaliya yawuliriza, yalaba, n'alamula ate n'akola. Mary listened, saw, judged and acted. Yawuliza malayika Gabriel kye yamugamba, mu bwetoowaze n'akola ekyo Katonda ky'ayagala, n'atuzaalira omwana we Yesu. Mu bulamu bwa Biikira Maaliya mwalimu ennaku n'essanyu, naye nga asiriikirira, n'alamula, tabumbujja, taleekaana. Olwaleero mu Vvanjiri Luka tulaze ebbugumu eryaliwo nga Yesu azaaliddwa. Abasumba basanze Yesu nga bwe baali babuuliddwa, ne bagendayo, ne balaba, ne bamusinza. Maliya ebyo byonna yali abiwulira, n'ebyali bimwogerwako nti azadde omulokozi. Naye Luka mu Vvanjiri atugambye nti Maliya ebigambo ebyo yabitereka ng'abirowoozalowooza mu mwoyo gwe. Yesu bwe yabulira mu kiggwa e Yerusaalemu, Maliya ne Yozefu bwe baamuzuula yabagamba nti, kira munoonyeza ki? Mubadde temumanyi nga nteekwa okweraliikira ebya kitange? Era Luka mu Vvanjiri atugamba nti nnyina Biikira Maaliya ebigambo ebyo yabitereka mu mutima gwe, teyabuguutana. Awo nno tuyigire ku nnyaffe Biikira Maaliya okwefumiitiriza, okwebuulira ku bye tuwulidde ne bye tulabye, tusobole okulamula obulungi embeera z'obulamu bwaffe, naddala nga tutandika omwaka guno omupya. Abavubuka abali wano ndoza mwe musingawo. Abavubuka weemuli, mukubeeko mu ngalo nkakase nti weemuli. Mwesiimye nnyo nti mu bifo byonna mulonzeewo okubeera wano. Bwe tusiriikiriddemu nga tuli mu ssaala wano, ndoza muwulidde ebidongo ebifuutuse mu bitundu eby'enjawulo, naye ffe twasazeewo okubeera wano. Nkakasa mwagala nnyo kompyuta, temwagala kompyuta? Mwagala computer games? Bane mwogere nnyo abavubuka, mwagala computer games? Kaakati mwesiimye nti mulina omutuukirivu mu ggulu yali ayagala ennyo computer games n'okubeera ku intaneti. Omutuukirivu oyo mmanyi abamu mumanyi, Paapa Leo we-14 yamulangira mu lw'abatuukirivu nga 7 Septemba omwaka guno gwe tumalako. Yazaalibwa mu 1991 n'afa mu 2006. Kitegeeza yafa alina emyaka 15. Omutuukirivu oyo ye Carlo Acutis. Mwali muwuliddeko nga olunaku amalako essaawa emu yokka, ng'eyo yokka gy'abeera ku computer games.
naye bazadde be bali nnyo ku bya ddiini. Kitaawe Andrea ne maama we Antonia baali ebya ddiini tebabiriiko nnyo, naye ng'omwana waabwe ayagala nnyo eddiini. Kati bw'afuna Ukalisitiya y'embereberye nga wa myaka 7, n'agamba bazadde be nti Ukalisitiya ly'ekkubo eribatwala wa mu ggulu. Ebigambo ebyo bwe yabyogera bazadde be byabakolako nnyo. Kyeyavanga abagamba nti banna tusaukanga ku kyaki mu kereziya tusome ffenna misa, bwe tumala misa nammwe mubeere mu misa tugende ku ssomero. Era olw'ekikolwa ekyo omwana oyo Carlos Acutis yasobola okukyusa bazadde be nabo ne batandika okwagala. Bazadde be bamwagala nnyo era bamugulira kompyuta nga zakafuluma, naye nga bwe mbagambye nti nga obudde bwe bungi abumala ku kompyuta naye nga anoonyereza ku byewunyo bya Ukalisitiya n'ebya, era yagenda okufa ng'ebyewunyo ebyo byonna abikuŋŋanyiriza ku webusayiti. Muyinza okugendayo bwe munaaba muvudde wano mulabe ebyewunyo ebyo. Omwana omuto yafiira ku myaka 15 bye yakola. Yagambanga kirabo kya Katonda kye yatuwa tulina okukyeyambisa okumumanya. Abavubuka n'abaana abali wano, intaneti mugyeyambisa okumanya Katonda, mugyeyambisa okumanya Katonda. Carlos Acutis yagenda mu ddwaliro bazadde be nga balowooza afunyeemu ssenyiga, okutuukayo nga bakamutema nti olina ennaku ntono nnyo ku nsi kubanga olina leukemia, kansa ow'omusaayi. Carlos Acutis n'ava mu nsi eno. Naye abatannafa nga 12 Oktoba 2006 yagamba maama we ebigambo bino: maama, nkubuulire, ndi musanyufu nti ŋŋenda kufa kubanga ebitasanyusa Katonda. Abavubuka abali wano, ebigambo ebyo ebya Carlos Acutis bikulu nnyo. Sirina yadde eddakiika emu gyenna bwe yafa n'atandika okukola ebyewuunyo, naye ebyewuunyo mu bingi bye yakola ebyamwogerwako mu 2013 waliwo omulenzi bamuyita Mateus, yali ava mu Brazil, yamuwonya kansa nga basabye okuyita mu Carlos Acutis. Ekyewuunyo ekyokubiri kye yakola eky'amaanyi, waliwo omuwala Valeria yali wa myaka, omutwe ne gubetentuka, obwongo ne buyiika, ne bamutwala mu ddwaliro ne bagamba nti ono abuzaayo obudde butono nnyo ave mu nsi. Naye nnyina wa Carlos, owonye omwana wange ono eyafunye akabenje atasuubirwa kuwona. Nnyina aba ali eyo ng'addayo mu ddwaliro ne bamukubira, tumuwadde ne ku kakyayanywa. Ebyewuunyo okumulangira mu lubu lw'abatuukirivu ng'ennaku z'omwezi 7 Septemba omwaka guno gwe tumalako. Abavubuka abali wano, Carlos Acutis atuyigiriza amakulu ga Ukalisitiya, ate atulaga ti ffe abavubuka n'abaana abato tusobola okukyusa bakadde baffe ne baagala eddiini, naddala abo oluusi abaddiridde. Abooluganda mu Kristo, tujjukire bulijjo nti si bungi bwa myaka gye tumala ku nsi, naye engeri gye tweyambisaamu obudde bwaffe nga tuli ku nsi kuno. Olwaleero twebaze Katonda olw'ebyo by'atuwadde. Tumusabe bulijjo, tuyige okuwuliriza, tulabe, tulamule bulungi, aye tukole ekituufu mu 2026. Abavubuka, Carlos Acutis omutuukirivu atusabire. Omukama abeere nammwe.
Katonda omu tumusulire eyo gye twetaaga. Wetuyambe ai Mukama otuwe byetaago byaffe. Nga tusabira nyaffe ekereziya mu nsi yonna n'abakulembeze baayo. Tusabira kitaffe omutukuvu Papa Leo, babishops, abasaserdoti, abadyankoni nabo bonna abakola omulimu gwa Katonda mu ngeri enjawulo era ne mu bitundu eby'enjawulo. Omukama oyo eyabayita mu ngeri enjawulo okumuweereza abongere enneema era bakolere mu mirembe nga bamugisa ekigambo kye mu nsi yonna. Ababatize bonna bawulirize balabe ate bakole. Tukikusaba ayi Mukama. Wetuyambe tusabira abakulembeze bonna ab'ensi naddala ezirimu entalo era twongera okuteeka ensi yaffe Uganda mu mikono gy'Omukama naddala mwaka 2026 nga tusemberedde okulonda abakulembeze. Omukama oyo atwongere mwoyo we tusobole okusalawo obulungi ate n'abo abanaaba balondeddwa batuukirize byonna ebirungi bye basinze okusuubiza ffenna tusobole okufuna emirembe mu nsi yaffe. Tukikusaba ayi Mukama. Wetuyambe ayi Mukama otuwe byetaago byaffe. Tusabira bonna abonaabonera mu maka ne mu bufumbo, abalwadde, abasibe, abatalina mirimu. Omukama oyo omuyambi wa bonna abadduukirire basobole okwongera okujaguzirizanga mu ye n'okusanyukiranga mu linnya lye. Tukikusaba ayi Mukama. Wetuyambe ayi Mukama otuwe byetaago byaffe. Tusabira abavubuka bonna n'abaana abato abasoma, abaagala okusoma, abavubuka abanoonya emirimu n'obufumbo obutukuvu, nabo bonna abatalina mirembe naddala abayayaanira okufuna emirembe mu nsi yaffe n'okwongera okuleeta emirembe. Omukama abongere mwoyo ow'amaanyi ow'amagezi okumanya n'okutegeera buli kye bakola bakikole mu mazima ne mu bwenkanya era emirembe gyeyongere mu bo. Tukikusaba ayi Mukama. Wetuyambe ayi Mukama otuwe byetaago byaffe. Bwa Katonda obutagwawo. Tukikusaba ayi Mukama. Wetuyambe ayi Mukama otuwe byetaago byaffe. Tusabire ekifo kyaffe ekya Yes Center, abavubuka bonna abakibeeramu ate n'abasaserdoti abatutwala. Omukama abongere amaanyi okumanya n'ebyo byonna bye basaanide okutuukiriza ate tukifunirengamu emirembe era mu ngeri enjawulo. Twongera okusabira emyoyo gy'ababatize bonna Omukama be yayita naddala abo be twatandika nabo omwaka guno. Omukama abaanirize mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Tukikusaba ayi Mukama. Ayi Mukama otuwe byetaago byaffe.
tubyetaaga ebimu tubikwanjulidde mu lwatu. Tukusaba ebyo byonna byonna ebiri mu mitima gyaffe byolaba nga binaatuyamba obituwe. Tukusaba otuwe omukisa ogw'enjawulo nga tutandika omwaka guno, ti buli kye tukola kibe kya mukisa. Bino byonna tubikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amen. Tufunye emmere ey'omwoyo Kristo n'atwewa mu kigambo kya Katonda kati kano ke kadde akatuufu ak'okudda eri Omukama nga tumwebaza nga tumusiima ate nga tumusaba ebyo bye tugenda okufuna mu mwaka guno omujja bituviiremu ebibala eby'omwoyo n'eby'omubiri. Bakadde baffe abasaaseredooti bagenda kujja babiri wano mu maaso. Omukadde waffe omusaasedooti omulala agenda kubeera ku geeti wali, ate n'abasaasedooti abalala bagenda kubeera mu nkuubo nga ba ushers bwe bagenda okututeekateeka. Leeta ekirabo kyo, jangu weebaza Omukama mbutuufu akutwale mu mwaka guno ofune ebyo ebyakuleese ku lunaku luno nga bwe tuliisiddwa Kitaffe mu Katonda mu kigambo kya Katonda. Kwaya keetuwa oluyimba wenna gy'oli osituke amazzi gakutukako ag'omukisa ng'oleeta ekirabo ky'eri Omukama ng'osiima ate nga weebaza ate ng'otwala ekyo ky'omusabye kikubeeremu kitambule naawe omwaka guno 2026 ofuuke muwanguzi obe w'amaanyi ate Ushers nsaba mukime bakadde baffe abasaaseredooti bwe batwale mu position zeze twogedde ate bamansire amazzi ag'omukisa eri abo abasituse okuwaayo eri Omukama nabo omukisa bagutwale mu mwaka guno gwe tugendamu mu ddakiika ezibulayo entonotono wamma gwe tufune ebirungi eby'omwoyo ate n'eby'omubiri. Leka tutone ku bingi by'otugabira tunda tumuulize ng'ibyo leeta ekirabo kyo twala ku mwaliiro tumuddize Omukama tunda anabisiima. Leka tutone ku bingi by'otugabira tunda tumudize nyiribyo leeta ekirabo kyo twala ku mwaliiro tumudize Omukama tunda anabisiima. Tunda twebaza byonna by'otuwa ng'ogabira batono abaana bo kubingi byotuwa naffe kwe tutodde tukutogere bibyo ssebo singa. Leka tutone ku bingi by'otugabira tunda tumutize ngiribyo leeta ekirabo kyo twala ku mwaliiro tumudize Omukama tunda anabisiima. Tunda ng'ogaba gwe ng'osaase. Ushers abambadde akantu Leka tutone ku bingi by'otugabira tunda tumudize ngiribyo leeta ekirabo kyo twala ku mwaliiro tumudize Omukama tunda anabisiima. Twala ku mwaliiro tumudize Omukama tunda anabisiima. Tusiimye Mukama, haleluya, tusiimye
mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tuende tata, katukwebeze tuyanze mukama, haleluya. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tusaba ba ashal kutiyamba tusama elia masaseredoti. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tuende tata, katukwebeze tuyanze mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Mukwano mutuwanga mungi, katukwebeze tuyanze mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Kumi watu wanga mungi, tata tetujula tuyanze, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Tusimye mukama, haleluya, tusimye mukama, haleluya mina. Atuje wala Ebeneza, atuje wala Ebeneza, Yesu atutwala wala. Yesu atuje wala, Yesu atutwala wala. Yesu atuje wala, Yesu atutwala wala. Tutamusibe, tutamuwala, tutamukukana, atutwala wala. Yesu atuje wala, Yesu atutwala wala. Tuonya kutula ya kukabirike, atuleza wala, atutwala wala. Yesu atuje wala, Yesu atutwala wala. Yesu atutamulumi, Yesu atutwala wala. Yesu atuje wala, Yesu atutwala wala. Atuje wala, atuje wala, atutwala wala, atutwala wala. Atuje wala, atutwala wala, atutamuwambe. Atuje wala, atutwala wala, atuje wala, atutwala wala, atuje wala, atutwala wala, atuje wala, atutwala wala, atuje wala, atutwala wala. Ebeneza, atuje wala, Ebeneza,
Atutwala wala, atutwala, atutwala wala, atutwala, atutwala wala, atutwala, atutwala wala, atutwala. Mukama Yesu na yerizoba kangusimerire murunji. 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 Abooluganda twegayire Katonda Patio omuyinza buli kantu asime ekitambiro kino nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Katonda
Bw'atandika ebirungi byonna olw'ekisa kyo era n'obimaliriza, tuwe ffe abali mu ssanyu nga tukuza olunaku lw'omuzadde omutuukirivu owa Katonda, nga bwe twetendera mu matandika g'ekyamagero ekyo, tusanyuke mu kutuukirizibwa kwakyo. Tukikusanga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa kituufu ddala era bwe tubeera n'okulokoka ng'Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu ssewannaku ffe bazajjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Olwaliro omulimu Kristo gwe yakola ng'afuuka omuntu, ffe tulyoke tuddemu okuba nga bwe twali kati gulabise. Anti kigamba obwo bw'afuuse omuntu, ffe abantu ku bwaffe abadde ab'okuzikirira tatufudde bufuuzi bwa kitiibwa ennaku zonna, naye ffe ffennyini mu ngeri eyeewuunyisa alugabanyiza ku butafa obw'emirembe gyonna. Kyetuba twegatta n'ebinja bya malayika ne tukutenda nga tujjudde essanyu nga tuyimba nti mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu. Eyo oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe, hozanna waggulu eyo. Kituufu Ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensi obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza, n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ekaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi, kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno Ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekkalisa y'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okumira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza, abaganda omina omusaayi bya Kristo, mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama Keleziya wo abunye enkulungo y'ensi, mujjuze n'okwagalana omunereewo Papa waffe Paulo Ssabeepisikoopi waffe n'abonna abaakulambusa oti ne mudyakoni. Jjukira ne baganda baffe abasinga basobola okuzuukira, bakkirize bajje gy'akama mu kitiibwa gy'ogenda naffe mu kufa. Naffe ffenna twegedde tusaase tusaine ogabana kuba mutaggwaawo okutenda n'okugulumiza Mune Maria Mberevu mutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu n'abalekesejjera obudde bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Katonda paati omuyinza wa buli kantu, abala ekimu ne mwoyo omutuukirivu, mu Kristo n'omwoyo ofuna n'ofunamu naye, era muyima ofuna ebitabo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira Katonda mwena atulagira, tugumanye tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Mukama tukwegayiridde tulokole ebibi byonna, tuyambe tube mu ddembe, tugire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna,
tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesima kwa tusuubiza n'amatuko g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange. Totunuulira ebibi byaffe naye amaaso gazze kukkiriza kwekereziyawo. Kkiriza okumulembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwabanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna, buli omu ayagalizemu n'emirembe. Katonda gwe achawe bibi byensi tusasire ai Mukama tusasire ai Mukama akaliga Katonda gwe achawe bibi byensi tusasire ai Mukama tusasire ai Mukama akaliga Katonda gwe achawe bibi byensi tuemire ai Mukama tuemire ai Mukama. Wuno akaliga Katonda unajja ebibi by'ensi beesiimye abeetiddwa ku mbaga y'akaliga. Era boogezi kigambo omwoyo wange awamu. obudde bwonna let me see this side. The Lord is good. Aboludde olwo Mukama mulungi. The Lord is good. Kibula mukko. Let me move this side. Abaddyo Smells to the neighbor. kiwunyirira muliraanwawo, It smells to God. kiwunyirira Katonda. But what we know, Kye tumanyi the Lord is merciful. Katonda wa kisa. The Lord is merciful. Omukama musaasizi. Someone has not heard it. Let me repeat it. The Lord is merciful. Omukama musaasizi. Katonda atwagadde nnyo. Because none of us is worthy. And so that is why we have to humble ourselves before him. Tulina okwetawaza maaso g'Omukama atwagala ennyo. Sasira Mukama sasira. Sasira Mukama sasira. Let this prayer Sasira come from the deepest of your heart. Omwoyo gwange guwone. Sasira Mukama sasira. Sasira Mukama sasira. Imuse emikono gyo waggulu. Sasira Mukama sasira. Omwoyo Some of us have sins not of our own. The sins of our grandparents. The sins committed by the other people and not us. Sins committed by us.
Some of us are in families where there is witchcraft. Some of us come from families where there is prostitution. Some of us come from families where people have defamed the name of God. This is the time to ask for His mercy and forgiveness, so as to be worthy to grab the blessings. There are many things that improve the quality of life of a human person. Flying abroad improves our quality. Attaining degrees improves our quality. Having been raised to a son, and that is a blessing. And there shouldn't be anything to block the blessings of God to come to us, to flow into our hearts. Representative of your family, lift up your family. Be a representative of your neighbors. Be a representative of your friends. There are so many people who are not able to be here, and you are here. God has favored you. God has favored you. Look at where we have come from. Look at the disappointments we have met. Look at the hatred. Look at the injustices committed against us. He has said, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock at the door, it is going to be open. We want to knock the door of the blessings. It is just a minute. Be able to tap the blessings. Let us open our hearts. There are some of us who have up to now not forgiven. This is the time. This is the time. If you don't forgive now, you may not forgive. I want to tell you, there are some of us, there are people who died without forgiving us. There are people who died without us forgiving them. This is the time to release. 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 Not by your power, but by the power present right now. Right now. Right now. I can feel the power. From the altar of heaven, the power is descending, and God is coming to bless each one of us. You are not going to enter 2026 with the curse from the ill people, ill people. Right now, the power is coming. The power is coming. The power of God is descending. The power of God is descending. The power of God is descending by the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We want to thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. There is something tonight in the house of the Lord. Something tonight in the house of the Lord. There is something tonight in the house of the Lord. Hallelujah today. House of the Lord, there is something
tonight in the house of the Lord. There is something tonight in the house of the Lord. There is something tonight in the house of the Lord. Hallelujah tonight. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. There is power today in the house of the Lord. Today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Everybody with the phone. Everybody with the phone, put on your lights. The lights of 2026. Something today. Hallelujah. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today. Everybody else. There is something today in the house of the Father. Something today in the house of the Hallelujah, 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 yetu wangu Hallelujah today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Father. Today in the house of the Lord. There is something today. Hallelujah today. Hallelujah today in the house of the Lord. Hallelujah today. House of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Hallelujah. In the house of the Lord. There is something today and today in the house of the Lord. There is jumping today in the house of the Lord. Jump for the Lord, jump for the Lord, jump for the Lord. In the house of the Lord. Hallelujah today. There is jumping for the Lord. There is jumping today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri na Farao. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanaani. Mwambie 2025 nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanaani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanaani. Mwambie 2025 nimeokoka, sitarudi tena naenda 2026. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanaani. Once again, mwambie 2025 nimeokoka, sitarudi tena 2026. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanaani. Tuelekee Kanaani, tuelekee Kanaani, tuelekee Kanaani, Misri haturudi. Naenda Kanaani, naenda Twende 2026. tunaenda Kanaani. Twende Kanaani, twende Kanaani, twende Kanaani, Misri haturudi. Naenda Kanaani, Ayaya, naenda Kanaani, ayaya, naenda Kanaani, naenda Kanaani. tuelekee 2026.
tuelekea 2026, tuelekea 2026, 25 turudi. Tuelekea 2026, tuelekea 2026. Tuanguke, tuanguke, yekaraka, 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 yekaraka. Ubira Yesu, ubira Yesu, ubira Yesu, ubira Yesu, ubira Yesu, ubira Yesu, ubira Yesu. Wakulu, 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 ubira Yesu. Wakulu, 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 wakulu. Yekaraka, 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 ubira Yesu karaka, yekaraka, yekaraka, yekaraka. Tuanguke, 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 tuanguke. Tunaimba Kanana, tunaimba Kanana, tunaimba Kanana, tunaimba Kanana. Tunaimba Kanana, tunaimba Kanana, tunaimba Kanana, tunaimba Kanana. Yobira Yesu, akayuruka Yesu. Tunaimba Kanana, tunaimba Kanana, tunaimba Kanana, tunaimba Kanana. Tunaimba Kanana, tunaimba tuanguke, 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 tuanguke. Achikoze, tap the blessings of God. Everybody stand up and shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Call on the name of Yesu. Call on the name of Yesu. Call on the name of Yesu. Receive the blessings of God. Receive the blessings of God. Receive the blessings of God. The blessings of 2026. The blessings of 2026. 2026. Take the blessing. 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 The devil has the place. The devil has the place. Welcome the blessing. Welcome the blessing. Take the blessings. Receive the blessings of God. Receive the blessings of God. Raise up your hands. Raise up your hands. When you come to come on. When you come to come on. Lift up your hands. Raise your hands. Receive, receive. 2026 is here. 2026 is here. It is here with blessings. Everybody say G, 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 G. Jesus. G, 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 G. Jesus. Everybody say G, 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 G. Jesus. Calling on na Yesu, calling on Yesu kate. Hey, calling on na Yesu, nange tukomula be Yesu. Jagala nnyo nange tukeyo musinze. Jagala nnyo nange tukeyo musinze. Jagala nnyo nange tukeyo mulabe Yesu. Jagala nnyo nange tukeyo musinze. Wamilele mukabala kandi Yesu.
wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka, baraka, Mungu wa kolombu wengaloyo. Nange tuko misize. Nange tuko, otuko, nawo tuko, wena tutuko, nange tuko, etuko. Hallelujah. Amina. Happy New Year. Omwaka omupya gw'essanyu. Fathers, Happy New Year. Our dear Vicar General, Happy New Year. Check. Olw'omwaka guno Of 2026. ogwa 2026. Thank you, Jesus, Webale Yesu for all the challenges olw'ebisomoozo of byonna 2025. ebya 2025 Turn nti gubadde mwaka gwa kulinnya for my blessings. olw'emikisa gyange, And I want to claim the blessings era njagala okulangirira of emikisa egyo 2026. mu mwaka 2026. Sitani, Devil, bye bye. bye bye. Sitani, Weka sitaani, bye bye. bye bye. Oba tulabira Yesu, Jesus. nkwaniriza I welcome thee jangu, tambula nange, and move with me. tubeere wamu Let us be mu together 2026. in 2026. Pa omukisa gwo Give me your blessing. mbeere I omuwanguzi may be a victor. mu linnya lya Mukama waffe In the Yesu name of Kristo. our Lord Jesus Christ. And carry me, Onsitule. and carry me, Onsitule. and carry me. Onsitule. Everybody do like this and carry me, Katikola bwoti ompeeke. and carry me. Mama Maria jangu ompeeke. You tie very well for Mother Mary to carry you. Siba bulungi Mama Maria akuweke ku mugongo gwe. Jump, jump a bit, jump, jump a bit, jump, jump a bit, jump, jump a bit. Bukabukamu. Say Mother Mary, this 2026. Kambeere omwana mu 2026. And I know with you, Kandi wamu naawe. I will never be disappointed. Sijja I will be victorious Sijja kuba muwanguzi. in my business, Mu mirimu gyange. in my studies, Mu misomo gyange. in my spirituality, Omwoyo bwange. in my family, Mu maka gange. among my neighbors, Mu muliraanwa bange. in our country, Uganda. Uganda. Gamba amina. Amina, amina, amina. 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 Once again, amina. Amina. Zanya kolwa, zanya chalitwa, zanya sembeze mwalero, kumbaga y'Omukama. Zanya kolwa, zanya chalitwa, zanya sembeze mwalero, kumbaga y'Omukama.
sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Zanya koolwa, zanya kyaliddwa, zanya sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Kukwe Mukama leero kiriba ki? Oba kufa ndikufiirira ngende gy'obeera. Zanya koolwa, zanya kyaliddwa, zanya sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Zanya koolwa. Nze kye nsaba ayi Mukama bw'azza olwaleero ng'obwokufa bugobye buti ntwala gy'obeera. Zanya koolwa, zanya kyaliddwa, zanya sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Zanya sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Mukama ayezongezwa siza kwogera leero kusinze ntya mukye bwe bamalayika namwe banagulu mwena tusinzize wamu nyini butukuvu. Yesu nkwebaza kulwo kunkyalira leero nkweyanze ntya nga bwe kinsaanira. Essanyu limboganye nnyo nga nekanye ebitone byo onyamye weebale wamma gonsasidde. Gusanyuse naki laba bwendi emyangeze ensobi nsale magezi ki mani nefuula omuntu kangere mu busezebo bwetyo kwewongere nagwe wonewadde. Ayi Mukama, essakalamento ery'omu ggulu tulifunye nga tusanyuka. Tukwegayiridde bwe lituyamba okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Fe abeetenda olw'okukkiriza nti Maliya omutuukirivu omubeerevu ennaku zonna
ye yazaala omwana wo era ye nnyina w'ekereziya. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Tukutamye ku mitwe gyaffe tusabe omukisa gw'Omukama. Omukama abeere nammwe. Katonda ensulo n'ensibuko y'emikisa gyonna abawe enneema abayiira omukisa gwe amazeeko omwaka gwonna nga muli balamu nga muli mu ddembe. Abakuume mu kukkiriza, abakuume mu kusuubira, abawe okwagala, munyiikire okutuuka ku nkomerero ye nga mugumiikiriza. Ennaku zammwe n'ebikolwa byammwe abirambike mu ddembe lye, abatuuse bulungi mu bulamu obutaggwaawo. N'omukisa wa Katonda omuyinza buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe ennaku zonna. Miseewedde mugende mirembe. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, the wonders God has done. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Twebaza nnyo abatesitesi mwenna etusinga kwebaza abazze nga wafuna emikisa gya Mukama egy'omwaka. Ayoola emikisa tokoowa